Yes deda babeta Job Kafeera kayimba kuba kayita omwana w'omuzungu project yasobola okuba atenga yali etabbu ennyo yasobola okuba atenga ereeta olutalo wakati wa omukulu gubayita Fred Sebata ne Kafeera ngenda kuba atenga kutegeeza bingi nnyo aya basi era temujjani mukakona siriyo Lukumu enda chenda munana bajukira kayimba ako era nga Job Kafeera yasobola okuba atenga akayiya wadde nga omuzungu yatannamufuna obudde obwo omuzungu ono gubayita Catherine Balete yali tannamufuna wabula yali akozesa omuwala olw'omuwala yali akozesa obudde obwo era nga gwazanya naye ku stage ez'enjawulo bali bamuyita Gire Jowane yamukozesanga nnyo ku mizannyo egy'enjawulo naye ng'ekintu kyali tekivaayo wadde n'akamu abajjukira omukyalo ono Gire Jowane yakwatagana n'omukulu gwe bayita Shanks VVD era embeera yasobola okuba atenga etambula bwetyo wabula waaliwo abagezi ba Job Kafeero okuli omukulu gwe bayita ABK oba Andrew Bernard Kibuuka n'omukulu siyaasa oba Ssenkubuge siyaasa basobola okuba ate bamusomeramu ne bamugamba tugenda kukufunira omuyimbi omukyalo omuzungu ayinza okuba ate nga ajja mu kifaananyi ky'omwana w'omuzungu awo nno baali batalaaga nga bagenzeko sadde kansanga gaba sayidi eyo webagwira ku mukyalo ono gwe bayita Catherine Balete eri azze ku research mu Uganda omukyalo ono mu America era ng'asomesa byafaayo mu America yasobola okuba ate nga agwa mu mukwano ne Job Kafeero awo akayimba kaali kakolebwa dda wabula ajja ku stage 1998 Okitoba nga 2 waliwo ekivulu nakivubo awo nno yali bato dole ya mwana n'oluyimba omwana w'omuzungu n'ababijjukira obulungi awo nno omukyala basobola okuba tebagwa mu mukwano gw'enjawulo ne Kafeero paka 27 yafiira era ng'amwagalidde ddala wadde ng'ekyennaku teyasobola kuba ate nga amuzaalamu omwana Job Kafeero omukyala gwe bayita Catherine Balete yasobola okuba ate nga akola foundation gye bayita Kafeero Foundation era nga yayambiramu omwana gwe bayita Simon Kafeero y'omu ku baatwala ennyumba y'e Kajjansi bagitunda $1,500,000 ali South Africa aya basi nga sikwagala okuba ate nga kwerabizaayo Job Kafeero 1999 asobola okuba ate nga atandika ekintu kino ekyokuba ate nga ayagala music teweerabye omukugu bayita John Mabirizi yamuwaliriza nnyo okuba ate nga mukopera bw'owulidde eddoboozi John Mabirizi ne Job Kafeero teyawulamu yatandika mu kibiina kye bayita Pluto Boys abajjukira obulungi okuyingira mu Kampala mu Makula Gita Singers awo efulumizza nga alina emyaka 19 olimba muvubuka munnange abajjukira kayimba kijjankunene 1992 yatandikawo kiba kye bayita bakiyita kulabako Gita Singers mwalimu muganda gwe bayita Mariam waliwo Sekate Charles waliwo Nakasaga waliwo Namata Immaculate n'abalala bangi nnyo abasobola okuba batandika ekibiina kyakulabako Gita Singers olw'embeera mpu Job Kafeero obudde obwo yali muto nnyo ku basajja bano Kafeero okuli Basudde ne Kasozi olw'embeera nti Basudde obudde obwo yali amusinga emyaka nga 12 egy'obukulu wabula ng'obuzito lw'Oluganda Job Kafeero bwali ayina bwe basobola okuba ate nga mumutuuza mu basajja abo toyinza kwerabira 1996 y'omu ku basajja abaatabaganya Basudde ne Livingstone Kasozi nga beeyuzaayuza wabula Basudde omukulu Kafeero yasobola okuba ate nga batabaganya ng'ayita mukulu gwe bayita ABK Andrew Bernard Kibuuka ne Ssenkubuge siyaasa abajjukira ebiseera ebyo mbadde nkyakutegeezaako ku bbato etabangawo bijja tosha ogamba oti ongambe nti tubulye ku bbato ya Kafeero ne Basudde embeera nga yasobola okuba ate ng'etambula ng'abajjukira 1997 Kasozi yali afudde Kasozi yafanga 21 omwezi ogwokutaano 1997 Basudde yafanga 11 omwezi ogw'omukaaga 1997 ng'amaze okufa Kafeero yali amanyi ebya music bisobodde okuba ate nga biggwa olw'embeera nti baali bamugumya olw'embeera eyo Kasozi we yafiira yagumira ku Basudde yamala okufa n'agamba nti embeera agenda kukola atya Kafeero kigambibwa nti yali ajulidde n'okuba ate nga yiwako obutwa olw'okuba nti music yali agamba nti ensi emusobedde be yali agumirako bakulu banne olw'embeera yasobola okuba ate nga aguma masajja Job Kafeero 1998 yeno bbato gye nkutegeeza kutwaleta bebekulu Kamiliyoni bano we baakitandika Kafeero Sebata obudde obwo Job Kafeero bajjukira 1994 yali afunye award okuva mu Egypt Golden Boy of Africa
awo Sebata ne yeeyita Lord Fred Sebata akadde kano erinnya lyejjako yali ejjako akadde kano olw'embeera nti obuwagizi bwali bungi nnyo era bbato yali y'amaanyi nnyo. Era nga bano abasajja basobola okuba nti bagubira ekyo kya music ne basobola okuba nti bayingira omugigi gwa music wa bandi oba laga ne basobola okuba nti bamukubira ddala nnyo paka 27 wadde nga omukulu Sebata akyaliwo akyali mu mabanja naye nga Sebata katini nnyo y'omu ku basajja abasinga obugagga abaali basinga obugagga yayinako ekibanda ky'emmotoka ng'alina amasomero alina ettaka ku lw'e Kampala awo naye olw'embeera nti obulwadde buzze bumukubaakuba ali mu mbeera yakuba ate ng'asa asaba kasente akayinza okuba ate kamuyamba. Omulaba gwe twagiddeko tugamba tutya Kafeero bagenda musimulayo olw'ebyobugagga byasobola okuba ate ng'akola wabula akola akayimba ke bayita tusuza myoyo twejjukanya abase batuva ku maaso ebiseera ebisinga zitwa nnyimbe olukangu lwawatanya yadde nga wagendera owadawodako naye wekiwatukira atiisa era byebikanga bwe bitwetoolodde bakayita tusuza myoyo naffe ne tuwawunzikanga tutyo wakati kutegeeza Pojo Kafeero yaleka alubamu 19 ze bayita teepu 19 eya basi nenga mbajikizako abantu Malembo akamuli ka Valentine n'ekikolokombe musi bagenda kubeera Malembo 17 bagenda kubeera Ddimu ku mwalo bagenda kuba batambuliza ensonga zonna tugenda okubeera mpola mpola ate nga abantu b'Ekambwami ngenda kubeera ne Sema UG tugenda kuba tenga tambuliza ensonga zonna. Mbadde nkutegeezako mukulu wa muto wa Pojo Kafeero antegeezezza nti embeera y'ebyobugagga bya Kafeero byaleka wadde ng'ennyumba sooka owulire mu myezi 2 oba 3 bagenda kujja amagumba ga Kafeero eno Bukunja sibe bali aya basi mulwedo kikola nga aba family tugenda kikola kuba okuteeza abaana bali teringeri ndala ekyokiri ali byagamba mugenda muziiku ekinanyi tekinabaako budde bwakyo butuufu naye nga tekyamala myezi 2-3 bakyo wekiri batundatunda ebintu byabo abaana ne obusente ate obutono ennyo bikibiki kati ate jjukira omusango guli mu kooti ogwo bwe twateekayo nga famire nti kati tosobola nnunula bintu ebyo kuba kooti yatugamba musooke mukebere eddeeni bamanye abaana abatuufu ba abaana babanje ebintu byabo bano bye bakola ki bye batunda omusango gutambula mu kooti gwetu. aya basi ndowooza owulidde ku lw'omusango oguli mu kooti olw'ebyobugagga bya Kafeero byaleka ebisinga wadde ng'emu bagenze babitundatunda kati bagenda okuba ate nga bakola okuba nga banoonya nti ono ye mwana wa Kafeero mutuufu balina kuddayo Bukunja bamuziikule bakebere endaga butonde yembeera bwegenda okuba ate ng'etambula. Embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula waliwo omukulu nga bwomanyi nti abayimbi bagezaako okuba ate nga bambukira ku bannaabwe kati waliwo omukulu omuyimbi yazze nadda mu luyimba lwa Pojo Kafeero omukulu ono bamuyita Lucha Sevo nsobodde okuba ate nga mufuna katubuulire akamanyiiro kano sooka owulira akayimba Lucha Sevo mwana w'omuzungu rest in peace Paulo Kafeero muganjegeke baana bakitange era ukyanga mutamiza nange nafunye omwana w'omuzungu ebya Kafeero byali byakawani bwekuba kutuma kati ebigezo byadda nakikubidde na mu first grade nafunye omwana w'omuzungu. aya basi mwana mulezi wa mita Lucha Sevo yazzeemu akayimba ka Kafeero kaliko enkuwaddeko ebyafaayo biri Kafeero byasobola okuba ate ng'akola mu kayimba ako. aya basi bwawuliriza g'ogenda okusalawo ojja kumpa ku ndowooza yogambe nti omwana yayenoonye oba omukulu namubuuzizaako ono omuto wa Pojo Kafeero bamuyita Mugerwa Omukunja ayaya yagambye nti bintu bya copyright gye babikwasa negolo za copyright e Uganda ekyakola abazzeemu ennyimba ngulabi tebamukola batya
soko ulire nati nakikwasa copyright bambye nakikwasa copyright yo kati nina banziremu bangamba okunziramu naye ng'omanye ebintu byonna buli kimu kiba ne pulogulaamu ng'egye kitambulamu ate oba okitadde mu mateeka era manyi kiba kijja kuba kijja kugoba ensonga singa nali takiteekayo nalibadde munafu mwezi naye webanga nakiteekayo oluliwo nga obiwulira nti bitandika kale sebo kyebadde baagala okumanyako taata aya basi ye mukulu oyo bagambye nti copyright gye bakwasa ensonga y'oluyimba olwo eyasobola okuba ate nga aluddamu kwekubirako ku mutabani wa Pojo Bukafeero era nga muyimbi bamuyita Kafeero Swazi naye nga muyimbi akadde kano olira bwagambye ensonga ze ku luyimba luno waliwo omulenzi eyazzeemu oluyimba lwa Muzeeyi ne neebuuza Swazi naawe oli mu music ono omulenzi lwaki tomukolako omulenzi agenda kunnoonya mu lwansonga ekintu kyakoze kikyamu lwakuba munnaaye oluusi aba afuubira nti aba aho muyimbi ntakate amateeka aba agamenya egonga mbuwo kubanga muziko wanfe ekikyo ekintu kyosobola okukeera obukeezi n'omala gaddamu kubanze nali nsuubira gwe oyinza owakiri okuddamu oluyimba lwa Muzeeyi nawe tonnaluddamu kati tosobola nti nange sinnaluddamu abantu abazzeemu n'ebifamuko endowooza naawe obalabye nti abayitizzaako abamu bazimbe amayumba abamu baguze n'emmotoka bakivuga batuula kuba kubangayaze n'enzigo wa Muzeeyi mwami Kyagulanyi oyo yatuyita yekka yatuyita era netugenda eyoyeka mwaca nekikola netwogera atwayo ebitereezaayo kusoma yaddamu ddipo atuwaayo wansiye sobola kugamba nti oba kyali kikyokita naye kati alabakola byabwe bakola byabwe naye omulenzi oyo nja mumulabanga ekyo kati mwayogeddeko n'ekibiina kya WUMA ekigatta abayimbi oba UPRS okuuma ebintu ebya Muzeeyi byakola ebyo okubanga buli omu tabyonoona okwonoona ekitiibwa kya Muzeeyi nsakusabaniko kyenkola kati ngezaako okulaba nga nteeza nnyo copyright ya Muzeeyi kuba mbadde nga SB awo gange kubigattagatta bulungi ndowooza owulidde ensonga ezo akyabigattagatta alabe kwekubira ku mukulu ono yazzeemu akayimba yantegeezezza mbu Kafeero yali amwagala nnyo okwagala omuyimbi kwe kuddamu ennyimba ze aya basi wulira amanya Lukyasivo Nsimbi Lukyasivo embeera nga bwetambula akadde kano abantu bakaayana famire ya Kafeero ekaayana egamba kutwala mu kkooti olw'okwonoona ennyimba z'omugenzi naye kati kwali badde kwonoona wadde abwebiraba nange naye bali kwonoona kubanga sofa kati oluyimba lutambudde singa lwali lubi nga nalwonoona abantu tebali lwala kubanze Swaza nkubiddeko nga ŋŋamba nti akunoonya buli kadde essimu zo tezibaako kati gwe ng'oyange okikubye neeyitamu oba ye ogimanyi nga togikwata era sigenda kwata simu ya muventa kubanga omuyimbi tasobola kubula ku shows mbayo nnyimba ku radio ku TV nkyala nnyimba bazizanya ekitegeeza sobola kubula muganda wange kati ensonga eno wava ku kyo okuddamu oluyimba lw'omugenzi Pojo Bukafeero nali kigambye kintu ensonga y'ensimu wange obulamu bwange nayagala nnyo omugenzi Kafeero oyo era we yagenda okufiira ndowooza nalina emyaka nga 13 kakati wenkireetera nti namwagala nensobola okuba nti nali muto we yafiira naye nga nkyamufolowinga n'omulembe guno kitegeeza ebalaavu nakwagala alina omukyalo oyo omuzungu aliwo naliko naye mu studio vibe nejja olimba ne lujja nendukangamao nga muwana ngenda okuwulira nga ate bakyali bange balusiinga amanya Lukyasivo Nsimbi ye mukulu oyo yagamba nti yayagala nnyo Pojo Bukafeero kwe kuddamu oluyimba olwo omukulu oyo yantegeezezza nti n'ekirala yagezezzaako okunoonya abafamire ng'agamba nti bangi nnyo olw'okubeera nti bangi lwaki tobatuukirira Lukyasivo kye beebuuza zotambula nezambula nga tolutambudde nyonga bwomanyi nti bangi nate ekyokunoonya kiba kikonfaminga kubanga emuhimbi abula sinzanga kweziri za management kweziri ekinyinza omuntu mbeera mubivvu kitegeeza ekyokunoonya nange empulira kiwulire kubanga tebasobola kumpita n'embula oba sinafuna kiwandiko kyonna oba kintu kyonna kimpita n'olwekyo okunoonya nange empulira kuwulire naye nga sinasazaamu mirimu gyange abampita okuyimba mumpitire eddala nze nnyimba era nsanyusa abaali aya basi Lukyasivo mu mwana w'omuzungu ye mukulu oyo eyazzeemu akayimba ako kwe kumubuuza omukulu ono naye azaalibwawa
kumpi nno wano nti awo ekyabakuza ne Sembabule sooka owulire. Mama wange naye nga ndi mwana w'e Masaka kyabakuzawo banziika. Kyabakuza wano? Kyabakuzawo. Kyabakuza era obuze wa Mzee Defense kale erinnya lya Mzee Lwasa lye lyasinga okutambula naye awo. Kyogamba oli mutabani wa Lwasa? Abataata mama. Ye taata era awo enziikwa n'Amasaka mu Ntagere magale n'Ejjuba.